kati tugenda myaka 2 bukyakalichula mu Empya erimu okusoosowaza ebyemikono n'okuteekateeka abayizi ku bumanyirivu mu bintu ebyenjawulo egonjebwawo wabula nga wetutuukidde olwaliro waliwo abasomesa bangi amasomero nga kwotwalidde n'abazadde tebannagigwa bulungi mu buufu. The agriculture in class at least can be good at rearing animals. Those are the practicals we mean. Abamu ku bakulira amasomero obuvunaanyizibwa butadde ku gavumenti nga bagamba nti yabulamu okusoosowaza n'okusaasaanya amawulire agakwata ku kaliculamu eno mu basomesa n'abazadde. Guno nga gwe muwaatu ogwalekamu ku basomesa nga tebagitegedde bulungi ekisa abayizi mu katyabaga wabula nga n'abazadde empawo kye bategeera we bandisinzidde kuyambako baana baabwe mu biseera nga bali ewaka. Gavumenti obunafu oba ensobi gye yakola kwe kuba nti aba stakeholders bonna mu education teyabakuŋŋaanya. Omuzadde n'emulaga olubimbiro lwerirwa mu new curriculum. Ow'essomero n'emulaga olubimbiro lwerirwa mu curriculum empya wamu n'abaana baffe. Bano era bagamba nti olw'okuba enteekateeka eno yagira mu kaseera ng'eggwanga liri mu katyabaga k'ekirwadde kya COVID-19 gavumenti esaanidde okwongeramu obwangu ng'etambuza ebyeyambisibwa mu kusomesa abayizi mu curriculum eno awamu n'okukwasizaako amasomero g'obwannannyini kuba kigasiza wamu omwana w'eggwanga. Yongeremu amaanyi facilitating amasomero ate kino si kya amasomero ga gavumenti gokka kubanga bwebanga poliisi efulumye tuwesanga nti essomero lyagala okukola agriculture naye teriina farm lyagala okukola agriculture naye terisobola kulunda nkoko naye nga n'ebyo bitadde ku bbali waliwo projects endala ezeetaagamu akasente nga weesanga nti omuzadde takisobola wabula yadde ng'ebyo biri bityo mu masomero agamu agasangibwamu enteekateeka eno tebalina buzibu bw'amaanyi bwe basisinkanye era nga abayizi bangi betwogeddeko nabo batandise dda okwenogera ebibala ebya kaliculamu empya. Naye kati biology ali advanced omwana asobola okuva mu secondary nga amanyi okukola yogurt. Kubanga ntukwata kilo 5 eza blandi kilo 10 eza broken koko zaffe sigaye nga zikula bulungi. Tulina okyusa amazzi lwakuba ebyokulya bigenda n'ebidibiro omwo munda webidibiro omwo munda ne bitandika okujjayo chemicals. Bw'oyogera n'abaana bano n'owuliriza ebirowoozo naddala ebya bizinensi bye bajja ku pulojekiti ez'enjawulo tekikulesa kulowooza nti senga enteekateeka eno eyongerwamu amaanyi bandi b'ab'enjawulo mu biseera byabwe eby'omu maaso. This project is very cheap and also the maggots have all the essential nutrients more than even the mukene that everyone is talking about and other kinds of concentrates. So I would recommend someone to use it. Ekito nsobola okitunda ku mitwalo 3 akato akenyanja. Then after eyamba ne ku mmere ngo eyongeramu nutrients abantu abayina emmere ewaka nga tebasobola kufuna bino byennyanja kati ne project wemba ngikoze nyambako community okufuna ebyennyanja. Nzizeemu n'engeri y'okutunda ekintu tugeze nga product empya eyingiddewo njizeemu engeri y'okugikwata n'okubanga nti njitunda kubanga tekibeera kyangu okubanga olesewo ekintu kipya naye nga ku market kyetaagisibwa. Nga sineeyongerayo kijja kunyambako okufuna akasimbi akananyambako ku tuition fees wange ananyamba okweyongerayo maaso. Disani Kyeswa, Dream TV Amakungunte.